waliwo twaliyo Museveni n'engwa abaali balinganye baali batuuka ekikumi abaali beesente yasitula enku. Ekisoko kwatega ayinza okuba muhoozi. Tajja wano. Enteekateeka zigenda bulungi nnyo era tuli mu final touches. Kati waliwo bino bye mulaba wano bagala ku setting up tents n'ebirala abagenyi abakulu banaatuula enkya n'ebirala. Naye entegeka y'abamagye abagenda kukola drill bo beetegefu bulungi nnyo era enkya Abannayuganda abanaabeera wano e Kololo n'abanaasobola okubigoberera ku TV bagenda kulaba ekintu kya njawulo nnyo mu UPDF. Nsuubira nti babadde tebakirabangako kuva tufuna independence ng'eggwanga 1962. Military drills kye kimu ekintu ekitwawula ku bantu aba bulijjo nti tubeera bangi naye ne tukolera wamu mu pre-season following orders ezimu ne tucoordinatinga ekiraga teamwork ne tutuukiriza ekintu kimu mu military drills. Drills za bika bingi zino ze tugenda okulaga enkya. Military parade drills ziraga discipline ey'omujaasi ng'omuntu ate nga group. Ne ziraga turnout smartness, ne ziraga obukugu obutendesi obw'ekika kya waggulu. Then ne bulaga n'obukakamu oba bukakamaavu nga bwe tubuyita mu magye. Lwakuba bino drill zino exercise z'amaanyi. Olina okubeera ng'oli fit, physically fit, kugoberera orders n'okutuusa kyonna kye baba bakugambye okukola. So olina okuba mu bwongo n'omubiri era nga nawe oli mwetegefu bulungi. So eno competition yeesoose naye egenda kubeeranga buli mwaka. Ate units za UPDF zonna zigenda kuparticipatinga mu event eno y'enkya. First division, second, third, fourth ne fifth n'endala ze tulina nga independent field artillery division, air defense, air force, special forces, military police bonna bagenda kubeera wano. Era ndowooza kigenda kubeera ekintu ekireeta essanyu n'okwagala amagye gaffe n'abantu baffe naddala abato abaagala okuyingira amagye. So tubaaniriza abanajja wano enkya
naye n'abatasobodde bagende ku mikutu ng'ejjamu egya television n'ebirala bagoberere bajja kufunamu ekibasanyusa. Drill kintu kya ssanyu nnyo, kiraga nti oli mujaasa omutegeke bulungi, ategeera orders ate n'azituukiriza nga bwe zirina okuba, ate ng'ego ge magye. Ate drill, military drills teziriiko lulimi oba teziriiko culture nti nze nvaani nvaawa ono ava eri nze ndi weeno oba weeri. Military drills ziringa okuyimba oba music oba arts, buli omu ziba zimusanyusa lwakuba olulimi lwe lumu. Bw'olaba drill zaffe n'olaba drill z'Abachina n'olaba drill z'Abarasha naye oba totegera Olurasha orders ze bawa mu Lurasha oba mu Luchina osigala onyumirwa drill. Drill zaffe tuzikola mu Luswayiri oluusi n'Oluzungu. Bantu bangi baba tebamanyi oba Oluswayiri kutegeera bulungi oba Oluzungu, naye balaba ebikolwa ne bibasanyusa. So kino kiwaayiriza nnyo abantu naddala bw'oba okyali muto omuvubuka okwagala amagye ate nnyo. N'osanga bangi nnyo abayingira amagye nga basoze kulaba parade bwe ziti. Kituufu ddala ddala. Drill, military drills is a measure of alertness. Kati kambawo ekyokulabirako, amagye gonna mu nsi gabeera ne formations za njawulo. Kati ng'ekya UPDF tuyina land forces, tuyina air force, tuyina special forces, tuyina independent units embagambe nga field artillery n'abalala, armored division, motorized infantry. Naye nga ffenna mission yaffe ebeeremu nga buli omu alina okugattako amaanyi n'obukugu kulaba nti mission emu eyo tugituukiriza nga bweyina okubeera oba okwonoona aduwe. Kati kiba kitegeeza nti bwe tuba tukola ebeera nga drill nga buli omu amanye ekyokola mu budde ki, mu kiseera ki, mu kifo ki, kutuukiriza ensonga emu eyo. Kati bw'okiza wano nga ku drill ya bulijjo eno ye military parade drill eringa level esooka eraga coordination eyo individually ate neewamu nga group, nti omusirikale asobola akola kutuukiriza order baba mulagidde yekka oba n'abanne. Gwe mugaso gwa drill, gwe mugaso gw'amagye nti tukolera wamu kutuukiriza ensonga oba mission gye baba batuwadde. Enkya CDF drill competition ye Chief of Defence Forces oba omuduumizi w'amagye ag'e Uganda General Muhoozi Kainerugaba. Naye twayise n'abagenyi abangi abalala b'enjawulo, abanene mu UPDF, ba commanders, ba generals n'abalala n'abasirikale bagenda kubeera wano nga bajjudde wano. Twayise n'emikwano gyaffe abantu ba bulijjo. Guno omukolo guli open, buli asobola okufiisa ku budde n'ajja wano enkya ajje. It is an open event, bajje. Twayise n'abantu abalala mu gavumenti nga ba minisita n'abalala, ba members of parliament, bonna bwe banajja era ne tujja kuba kirungi, tujja kubaaniriza. Kino ekintu kiwa ggwanga si UPDF yokka essanyu bwe kiba kigenze nekikolebwa bulungi nga bwe kirina okugenda mu maaso. Defense Forces drill competition.
TDF Interforces. Kasada. Temos câmera. Cadê beira na? Cabe da jogar na água. Omanya bulungi wajjamu kaadi naye osindikwa magenda kyokka magezi ani wanagenda Gamba ya ola. Yeah. This one. Okujja enkya ne tulaba amaanyi na empisa ne obukodyo bwonna amagye ge bwayize okumala ebbanga ddene kubanga UPDF ebadde mu lugendo lunene olumaze ebbanga gwanvu nga balutraininga bagiprofessionalizinga kakati mu bukulembeze bwa mukama waffe ffe gwe tubulivingiramu nga chairman waffe wa PLU ate nga ye CDF tusazeemu tukunga abantu bajje balabe ku mpisa z'amagye gaffe ziba basomeseza balabe obukodyo balabe amaanyi balabe ne capacity y'amagye agakuuma Bannayuganda kisobosese Abannayuganda okubeera bagumu n'abakkakkamu nti lino ly'eggye lya Uganda Aba-Africans benyumizaamu nga naffe tusobole okumanya nti senga amagye gano gasigala nga galina amaanyi n'engeri gye babasomesezaamu nga bongedde n'okuguka mu mirimu gyabwe tuba tuli sure nti oba tujja kuba bakakafu nti eggwanga lyaffe Uganda lijja kusobola okukulaakulana ne lifuuka first world country kubanga ekisingamu byonna yedembe n'obuterenkevu kubanga nga bwe mbadde bulijjo mbadde mbabuulira 1907 Singapore ne Uganda byali ku level emu naye kubanga ffe tubadde mu ntalo ezitaggwayo n'obutakkaanya nga Bannayuganda tetwasobodde okutuuka mu first world nga Singapore nga weeri kati naye nga bino nga bwe bitandise okuvaayo ne tulaba capabilities n'amaanyi gye lyaffe gye liina n'engeri gye basobola okutubeesaawo nga tuli mu ddembe bwe tuba tulina eddembe ebirala biba byekola so bwe tuba tulina emirembe awo tuba tushuwa nti tujja kukola emirimu gyaffe bulungi development ejja kujja egende mu maaso
Uganda mwenna mujjencha tugende Kololo turabe amagye gaffe kigagenda okutulaga kye gasomye okumala ebbanga lino eggwanvu lye babadde nga baprofessionalizinga ejje lyaffe. naye jaketi zammwe nga bwe tubagambye zonna muziggyeko muziteeke ku piki yammwe tugenda kuvuga drive. Mu kuvuga drive tetugenda kudduka, ffenna tetugenda kuyisa mu motoka ya kizindaalo, tugenda kuba n'emmotoka emu mu maaso ey'ekizindaalo n'emmotoka endala emabega ey'ekizindaalo. Ffe tubeere mu ki ngenda kusooka kukiriyalinga benawadde kati bwe bamaliriza waliwo ttiimu yasoose okujja. Nammwe mbalina amanya gammwe ngalina wali ttiimu yasoose okukola ki erina uniforms zino mwe kadi gundi zammwe tishati zammwe mugenda kusanga ku ofisi buli wamu mpa tishati wano okanga am exchanging with a what with a card. Soka power card za spatule. Anda mtu soka power t-shirt. Ina namba cards. Na wire card. Hani ila ndeko awo mbawulira ije kale olw'okwokola ebiseera baganda bange amagye ga MK mwenna njagala kubategeeza enkola nga bwegenda okubeera. Tugenda kuva wano tuvuge ekibuga kyonna nga tutegeeza abantu nti omwana eyazaalibwa mu Yerusaalemi ng'amanya ge Mwami Rugaba ekyagenda kuwolesa ebyo byakoze okumala omwaka mulamba nga ye CDF eggwanga lino akitegedde akulako Yesu mu ngalo. Kati ekyo bwe tunaakimaliriza agenda kulaga amagye g'eggwanga lino obusobozi bwe galina. Tugenda kulaba omusirikale ng'abuukira ennyonyi mu bbanga, tugenda kulaba omusirikale ng'ava mu munyonyi ag'owansi, tugenda kulaba omusirikale akubya trigga n'akubisa akagalo kamu ng'asobola okumalawo ensi yonna. Kyova wa Uganda tukyasinze mu Afrika yonna tugenda kuba looting, tugenda kutegeeza ekibuga Kampala nti enkya waliwo ekyamagero ekigenda okukolebwa e Kololo. Bwe tuva wano omukulu komanda Simu agenda kuba wa looting, naye mbasabanga bulijjo tukumbe empisa. Bwe tutuuka tetugenda kuyisa mmotoka ekulembedde maaso. Trafiki twagitegeezezza, tugenda kukuba enduulu, tugenda kukola buli ekisoboka abantu bategeere. Kati awo tewali ayisa mmotoka ya drive, fenna tugoberera mmotoka yaki weyita naffe wetukola ki. Okay, kati DJ njagala atuwe oluyimba kale katuwulirize okutanga sikisaanikire okulya okunywa mwena mujje. MK yategese, UPDF yategese, temufiirwa kulaba empaka zonna eza poliisi, ez'amagye, eza prisons enkya Kololo. Kakati mbadde mbasaba nti ngenda basomera ruuti nga bwe tugenda otambula okukuuma empisa zaffe ku kkubo. Temutataganya, temubeera na mpisa mbi ku kkubo, kubanga General MK musajja wa mpisa n'amagye gaffe ga mpisa, so gakyakulabirako.
kati tugenda tandikira wano Rugogo grounds tuve wano tugende Kampala road slopinge Kiseka tuambuke ka Old Kampala police tudde Rubaga Kabusu na Tete tukomewo na Rukorongo Mundeba tudde mu Kisenyi bwe tumala tukirire Queensway tudde ku Entebbe road tudde tuvuge tugende Kibuye ku roundabout stretchinga tudde Machinde branch tukirire wansi mu Baraka bwe tuva mu Baraka tukirire wansi era ku End's Corner kubanga wali abantu baffe bangi Nabisaru tudde Nsambya Kevina tukulosinge Kabaragala tudde Gaba road tukomewo wano Nsambya tukirire Kibuli tudde ku Toto Kibuli Sali stage Bukasa market Lerwe tudde market Kiyembe Jinja road Port Bell road Bugorobi Kitintale Butabika Kasokoso Bweyogerere Kireka Banda na Kawa market tukomewo wano tumale kamba kwase head of mobilization waffe kababule chamafuta balam MKOE MKOE 7 oe Yaro oe mwebale nnyo mwebale ddala kantwala omukisa guno okubaaniriza mwena mu biti byammwe mbebaza okuwagira General Mosikine Rugaba ne President Yoweri Museveni. Museveni oye MK oye mujjukira chairman waffe General Mosikine Rugaba yatusaba ntukana akalulu ke tugendamu tuwagire General Museveni ne NRM n'olwekyo mbasaba nti akalulu ke tugendamu abo be tugenda okuwagira n'ekyo olwaleero ekitulese wano olwaleero twagala kutegeeza Bannayuganda n'okusingira ddala Abannakampala ku lw'emikolo egenda kukolebwa enkya ekololo amagye gaffe aga chairman waffe wa PLU General Mosikine Rugaba gamazeemu omwaka ng'ategeka ate mujjukira ejje lyaffe lyerimu ku eryo Omwafrika agali professionalized gaagala okulaga ensi yonna n'Abannayuganda obukugu bwe gayina n'olwekyo mbasaba enkya mwenna mujye tugende ekololo mulabe amagye gaffe ge bagamba agayina empisa agayina obukugu ate agatukuuma n'olwekyo tetugenda okukola olwaleero twagala kutegeeza Bannayuganda ekigenda kubeerawo enkya n'okubayita bajje ku mikolo tulabe obukugu n'obugumu bw'amagye gaffe bwe gayina n'olwekyo mbasaba drive eno gye tugendako yakukunga abantu bajje enkya ekololo era kyembasaba nga bwe tubadde tukola bulijjo ffe aba PLU tusinziira tuteekanye essira mu mpisa twagala tubeeko tulage abantu enjawulo gye tulina nga ba PLU so n'olwekyo mbasaba tubeere n'empisa tweyise bulungi abantu basobole okutwagala baagale PLU baagale NRM baagale General Mosikine Rugaba baagale ne General Museveni n'olwekyo mumpe omukisa kantwale omukisa guno ebbendererwa taweemu ebbendererwa kakati mukyuse buuliza mu bulungi boda boda tusobole okubafulaginga okututandike maaki yaffe mpaka wetunamalira
Katika abiri nawe okaba mbele kadogo. Baje kusahau. Ono etacha wegwanga alumiriwa abantu alumiriwe siye